si katalanti buli kaseera gw'olina oweereza ssente. Nedda tebakuzaala omu, bakuzaala n'abalala. Jjako essimu yo nga 23, bakubireko nga 25 ku ssaawa. Nganya bannange mugyebale, ndi eno ndizinga ndi wala, sikuwulira bulungi, bajjeeko olaba oba tebayite mu Christmas. Ekisooka, relatives mulekeraawo okubeera nga muli entitled. Muwulira nti mwe musaanidde okufuna ku buli bugagga bwa mwana ono, mwe musaanidde omusalira waani gwe awasobola okubanga ssente zimuyitiriddeko. Bwe mulaba tabawa ssente ne mutandika okukonjera n'okukyawa n'okusiga obukyayi ku mukyala gw'aba afunye oba omwami amuwasizza, bikyamu. Zino emboozi tulina ozoogerako, zituzza emabega. Omuntu wa wansi tandika okweyubula mu ndowooza eyo. Nkubira ku ssimu, ngenda kukwata masimu matono olw'obudde. 075213103 oba 039314. Tuli mu kweyubula. Radio 4. Hello. Sebo. Mukulu kyamagero webala okuweereza. Naawe okubaako mu ddakiika emu. Na Mulindwa Ronald. Sebo. Nga nsinzidde mu constituency y'Ebbale mu disitulikiti y'e Kayunga. Omulamwa. Ogenze n'oleeta omulamu ogwo. Bannaye ebyo ebintu bisingira ddala beera mu kika. Omuntu n'ofuna ssente kituufu gwewakola mu makubo matuufu. Naye naffe tubeera n'ebizibu byaffe ngaffe. Bwe mba sikuyambye kitegeeza tetulina kunjogerera. Kepankapanka kalowooza kali obugagga bw'amaanyi nnyo. Katate owuliriza nga abooluganda tebe bakukonjera. Ndowooza okitegedde. Tuli mu kweyubula. Radio 4. Anduluketa abantu bango likia walayi walayi kabulaza. Mesebo. Amanyi agange nze Patrick walayi walayi. Obudde bwalayi nze Patrick. Naye nze nkuwulire muganda wange. Olukizana ku famire. Ezimu tezitegeera nga abamu kale mwagula wemuti wemuti naye banga famire eringa ya mama wange. Mama wange ne mwana wange naye kiki embeera ngitegeera. Naw kati abamu famire zimwe otamutwalya kakisukaali awulya nga afa. Afe. Abazadde mbaagala nnyo era mbakkiririzaamu, naye tubayambe as and when we can. Si katala lwe mba nina obusobozi nja kuyamba ekiba kinkutekkiriza. Radio 4. Okay, ono kamute abaweereza WhatsApp wano nazo ngenda zisoma. Radio 4. Yewe bali tuweereza. Naawe okubaako. Gilbert Wanijowa. Kyeyansuubira buli omu kati alengedde wawe yandibadde mu myaka egy'emabega. Nange nze omu kwawe webale tuweereza. Okay, webale kuba nti weeyubula. Radio 4. Hello. Sebo. Mwami Kyamagero webale kuweereza. Naawe okubaako. Ono mugizi Franka nga ndi ku kkooti e Makindye. Yes, Sebo. Bannange era nange kyenkubiriza abantu. Abantu b'eŋŋanda naddala bano simanya mukulu wa kika biki ebyo. Owoolunyiriri. Batutiisatiisa nnyo otoze mu mukolo simanya biki naye ataagala kumanya ofuna mmeka ku mulimu w'okolera. Kitegeera. Balina kuwa budde ki. Ndowooza okirabye. Radio 4. Webale kuweereza kyo. Naawe okubaako ani ono? Amannya agange yenze Mojo Promotion. Ndole kena mulikuwa gospel. Nze nkubuulire. Tukasi abamu abasomera ebikwangwa abanyo nasiteresa nga sindika amabanja. Kulinaku bintu mu kyalo ne bagala atekwa abateekamu nnyo omukono. Ate olina banja sasula amabanja munnaye batera bwe balatugambirako. You can imagine. Baagala nnyo tukozesa mu ngeri eyo. Ono agambye nti Andrew and Mike Wanenagalabi, thanks for the show. Ono agamba nti nze sooka otuuke then obanoneko. Point noted. Ako mbadde sikabuukanga, that's why mbadde nemeredde okutuuka. Promoter Brian's ali live okuva ku side area Wakiso. Ono agambye thanks for your time. Twin Augustine live from Hoima. Ono agambye today's topic is talking to me indeed. Nze mami wange yankolimira because I bought a plot kyokka ye nansaba ssente ne mugamba nti sirina. Kati kankubulireko mukwano byonna byakukolimira tebikola. Kubanga yakolima na busungu nti omumye ssente essaala ze yasabanga yakakuzaala zikyakola nnyo tebikutiisatiisa. Onagambe, good morning, Chair. I watched the Black Tax program when you were with Solomon Kawesa and I learned a lot. For me, my dad understands me. If I have to give
bw'aba alina nga muwa batalina ng'akita nagambye kyeyanze mukyala wange yanzuukusa on this. I used to think nze nina okuyamba everyone but now I help in my means era bakimanyiira batuuka ne bapiikinga. By the way ono yagambye Andrew, today you have enlightened my eyes so much like you have always done. Thanks for the show. Abemanzi from Kawempe. Gordon Alimagere ono yagambye nti good morning Andrew. Nze Freddy K fe mitima gya Kalubadda. Nagamba chairman, thanks for the words of advice. Ivan Oliruwero. Munange totya mama byakoli majja kwetereza. Onagambye Andrew, we're too poor because of being so grieved. Therefore, I'm very happy to avoid these blackmails. I'm really so incredibly happy to hear your best advice. Onagambye, you told me that we should always respond to parents and relatives missed calls after 1 hour, 2 hours. That helps. By then, you will find them already found a solution. Omwana Habat akola mulago na yetavaako sente. Habat ali bulindo. Embozi nsufu nnyo Nsanje Marjorie Mariam ku Facebook agambye they said mbu they will kukolima bakolime tebijja kola nze nkubuulira mulo tebikola ebyo babyogeza busungu. Margaret Kabanda agambye blackmailing gye tuliko these days, people ask money and they had ne bongerako ebigambo nga 10 ebyo tebikukanga nga sente zizo. Money is yours. Okitegedde? Onagambye a child with money all the time kubira gundi when the problems come ate kikwewunyisa nti bo obeera n'obuzibu n'obatuukira tebakuyamba. Platinum Medical Center ebwayise message yompanvu ko ate obudde bugenzi nagambye that a relative who is a driver may be doubling thrice on your salary gwali ku white collar job. Conrad agambye once you fail to answer someone's calls they start throwing bomb words on you. Ebyo tebikulyanga blood tebikulya otegedde. Onagambye omulongo waswa agambye kazo onzibudde amaaso kuba eŋŋanda kati ŋŋenda kuba muzibu nnyo. Onagambye nze bayama okay sigitegedde. Askali ku Manhattan side zemkono bekwanga kwoli. Onagambye nti we should identify primary, secondary and tertiary dependence okulaba nti tutambula. Wano ku Facebook waliwo banje baweereza messages wano mbadde nziraba. Onagambye nti kyeya n'enkya twongeremuko oyongere okutangaza ku nsonga eno. Ronald Musiima webale kubanga kwoli. Waliwo n'agambye nti sikuwulira, you start shaking the phone. Ashirafu nkulengeddeawo. Becky agambye share with them bajja kubanga bakitegeera. Ono agambye I wish ab'eŋŋanda n'emikwano gyange babadde ku programu eno. Ono ye agambye nze nayiga okubeekwekako until later. Nagambe, there is a way relatives feel entitled. I remember during the second wave, my mother got sick. I took care of her after recovery. Michael Jacoldi. Mbumuchala wo olowooza naye teyalwadde COVID. Oh my God. Onagamba Watagambia. Good morning, Andrew. Today I understand. Thanks, Musomesa Onagambia. Guys, on the 23rd, put your phone and turn it on. Ngabiri mutano. Maliriza nkugamba bwenti nti ngenda kuzomwezi 11 omwezi kwa December. Senyonga yategese bulungi nnyo ne team. Tugenda kuzza eri abantu as we are in the festive season. Nagambye omwaka mulamba. Katonda atuyambe ne tusavinga ku busente obw'enjawulo. Tugenda kuzza eri abantu. It's very okay to give back to society. So nga program omuntu awansi tugenda kubaaka abantu tugenda okyalira orphanage oba abakyala beetaaga obuyambi mu ngeri eyo okulaba nti tubakubye tubakwatirako. Understand? I for one nze neetemya akakadde ka Uganda okulaba nti nteeka mu nteekateeka eno. So abasigadde abalala bangambye nti tugenda kubeera ne luncheon ku luncheon eno. I think I'll be there. Nja kwanukula ebibuuzo ebyenjawulo. Waliwo abantu abalina ebibuuzo nga bingi. So tujja kuba n'ekyemisana nategeezeddwako kigenda beera ku Africana abagenda okubeera mu kyemisana ekyo buli omu agenda contributing emitwalo 10. That's what I heard. Nga sente zino tuzikuŋŋaanya okubaako abantu betuwa as program omuntu awansi.
tubawe nabo basanyukeko omwaka guno. Orphanages nyingi ezistrugglinga mu ngeri ey'enjawulo tugenda kubanga tubaddiza mu ngeri eyo. Me have contributed 1 million shilling. Abalala oyinza n'ogamba ojja contribute naye nga tojja kusobola kubeerayo. We are very much so thankful. So tukwatagane ne Ssenyonga tumanye butya bwe tugenda okubeera mu mbeera eyo. Waliwo abalina ebibuuzo bingi ng'oli agamba nze kyeya kwolwo wennaakulabirako nja kubeerawo the entire day twogere tulye ffenna ekyemisana tweyongere okumanya butya bwe tulumba omwaka oguddako. Tokomao genda ku Facebook nonya page ya Andrew Kyamagero gilikinge, genda ku YouTube nonya channel ya Andrew Kyamagero omuntu wa wansi. Emboozi zino zonna kweziri nkugamba bwe nti wandiika byonna by'ogenda okukola leero kakasa nti obikola nga tonalya kyamisana. Tokomao wandiika buli ssente z'ogenda ofulumya leero. Akawungeezi tunula meka z'oyingiza vis-a-vis ze wafulumizza. Musiibe bulungi.